empita ayitayo ku social media nengwa ku katambi k'omwana, in fact si mwana, abaana abato nga boogera nga waliwo eyaba recordings ng'omu oba anyumiza munne nti maama ne bamuzina oba ne bamukola oba ne bamusimanya n'alaga emmana, something like that, simanya n'alaga emmana mbunga taata amukola mbunga akaaba baaniriza kusenga Faith 256 mwebale kwekuumirako mwenna abeekuumirako ate abapya temwerabira subscribing twegattako. Njagala kwogera ku bazadde era message eno y'abazadde. Gwe wenna ng'oli muzadde n'oba oyina omwana nga wa myaka 3, abaana bano ffe tuboonoona ate tuboonoona mu ngeri gye tutamanyi. Ekisooka tulobooza bato ne tukola ebintu nga tetwefiiriddeeyo nga tetututte yadde precaution oba tetwegendereza bye tukola nga tulobooza nti abaana baffe bato tebategeera. Obwongo bw'omwana omuto ne waba wa myaka 3 aba ategeera ate aba apeekinga. Osobola osanga omwana ng'akutte munne amwebasiza wansi amwebaseeko waggulu, naye omwana atalina ssimu nti yagenze n'ateekamu n'alaba obuseegu. Omwana iwaabwe atasobola kuteekamu CD ya buseegu n'agiraba olowooza aba yabirabiddewo. Ekisookera ddala abazadde mulekerawo okusula n'abaana bammwe. Omwana bw'aba akuzeekuzeemu myaka 3 okyasula naye ku buliri ng'akolako ki? Ng'ate mwezina. Omwana mwalire wansi, funa w'omuzizika wakiri omwalire wansi, naye mbeegayiridde mulekerawo okusula n'abaana, mwonoonye abaana. Abazadde saagala kubanenya nnyo nti mugenda kuŋŋamba nti tubeera mu nnyumba ya room emu, that is what we can afford. Yes, eyo gye musobola okwafoodinga sigaanye era omumpi waakoma waakwata, naye kyembeegayiriddeko kiri kimu, bwe muba mwezina mulinde akadde kagenderere mulyoke mukole ebyammwe. Naye abaana ate bano abaana bamulaba gwe osobola okulobooza nti beebase, bannange abaana boogera ebigambo. Osobola okusanga omwana ng'emboozi gy'anyumya ya kintu kikulu nnyo naye nga yagiwulidde nga bazadde be baginyumya ekiro. Gwe just imagine omwana oli ali mu myaka nga 4 oba 4, 5 naye ng'agamba maama taata n'amugira maama n'akaaba golobooza aba yabiggyawo ate nno ye abinyumya bw'aseka tamanyi na biki byanyumya. Bannange bazadde bannange, abazadde baffe mwonoonye abaana. Omwana n'akula nga muwawa, omwana n'akula nga ali awo. Kati kwegyo emyaka bw'aba nga amanyi ebyo, njagala nkubuuze bw'awereza emyaka 7, 8 omwana oyo n'akozesebwa, olowooza ajja kujja akubuulire? Kijja kutandikira ku banna abato, kive ku bato, kidde ku bakulu. Ate tajja kubuulira. Kubanga bw'aba yatandikiddeko bato nga bamutandikiddeko, omukulu ne waanaamukozesa tajja kubeera bubi nnyo kuba olwo beera baamukozesa edda bato banne. N'osanga abaana mu biyumba nga bazannya maama ne taata ne batuuka okwekweka oli n'amugamba tukole bwe tuti ne bwe tuti kubanga yalabye bazadde be nga beegira. Mbeegayiridde ennyumba ne weeba nfunda, ennyumba ne weeba nga ntini etya, mutetenkanye. Oba omanyi mu nnyumba mulimu abaana ekikusikinya ng'oleekaana kyekyaki? Bw'otaleekaana olowooza omusajja wo tamanya nti akuzinye. Bw'oba tosobola kusirika nga bakuzina, bannange ensikina za bika bingi. Bw'oba tosobola kusirika kale teekayo tawulo mu kamwa omire omukka osirike. Bwe muba muwira ng'ekyolumu mwagala mwesa feesinga oba mweweeko mwerye muwulire nga mwekkusa, abaana mubagyewo mubatwale mu luwummula ewa jjajja waabwe ewagazi. Omanye mu luwummula abaana baffe tebaliiwo, mwekole buli kimu nga bwe mukyagala okyekola. Naye bannange bazadde bannange, nze mpulira nga kino kinkutteko era mpulira nga kinnumye. Kikwasa ennaku, kikwasa ensaara, kikwasa obusungu, kikwasa ennaku nkiddamu. Ng'osanze omwana ow'emyaka 4, emyaka 5 ng'amanyi ekigambo kwezina. Ng'amanyi nti amanyi n'okumanya gye kagenda nti omukira guyingira wano. Ng'akimanyi bulungi nnyo, abawulira nga mukkola ekiro. Ayimuka n'abalaba mmwe ne mulowooza yeebase. Mwebaka naye ku buliri mulowooza muto buyeebase. Naye nga abawulira n'alingiza bulungi nnyo n'abikkula bw'ati gundi n'alaba buli kimu kye mukola. Oyo omwana ojja musanga ng'akutte munne ng'akwata akasolo kaakayingiza mu ka munne. Naye nga ddala kijja kigwanidde. Twandibadde tukola ebyo. Bane nze mbeegayiridde, ngenda kubasaba ekintu kimu.
tubeere abantu ab'obuvunaanyizibwa, tukuze abaana ab'obuvunaanyizibwa. Omwana leka amanye okwekola ng'atuuse emyaka gy'okwezina. Naye lwaki omwana we amanye okwezina ng'alimu egyo emyaka? Abaana bato balina obwongo. Tuliwo kukoppa ate tuyigira mu kukoppa. Omwana omuto akwata ekintu gwe n'olobooza nti muto naye nga si muto. Osanga omwana nga wa myaka, olaba abaana abakulira mu slums, osanga omwana nga wa myaka 8 naye ng'omwana talina mbuzi. Nga baamulya dda ng'abimanyi kubanga yakula abiraba nga babikola ewaka. Mumulowooza yali tabalaba. Oba mulina omuzigo gwammwe gumu, sigenda kugamba nti munnange mukole bwe muti kubanga gwegwo gwe muyina. Temulinaayo mulala ate temugenda kugwirana ku mabanja kubanga munnange mwagala okukola ki? Okwezina. Oba kugenda mu nnyumba gye mutaasobole. Naye mu muzigo gwammwe ogwo ogumu gwe mulimu, gwe muba mutetenkanya. Mumanye nti ekiseera bwe kiti twezina, ekiseera bwe kiti tetwezina. Abaana mubalabirize, abazadde abamu waliwo abasajja batalina nsonyi. Najja n'asanga emisana n'ayita mukazi we, abaana nabo nga bakimanyi nti kati bagenda kwekola. Ne mubagamba ebyo mubagamba nti mugende muzannye mwe ne muggalawo. Osanga abaana nga abamu baakuba dda n'obutuli balina we balingiriza ne balaba ekigenda mu maaso. N'ayita ne munne n'amugamba jangu mama ne taata bali abano osanga famire amugamba jangu mama ne taata bagenda kwekola, jangu tugende tulabe. Naye nga kiki ennyo? Osanga omwami obanga munywi ng'ateekamu kuwala gye wamala okunywa gye ebigambo abikubawo nga waayagala. Mpaako jangu zompenze mpulira njagala kumpa biki biki. Omwana n'amanya ye biki by'asaba. Gwe n'owooyawooya mbu beebake ne bakulimba nti beebase nga batunula. Kyandibadde kya buvunaanyizibwa nnyo singa Katonda buli omu amuwa akasente n'abeera ng'asobola okupangisa ennyumba ey'ebisenge ebibiri. Ate mmwe abafumbo musibeewo kateni. Abaana mubaawule, towooza nti abaana tujja sula nabo wano wansi, muli mu kateni yemu oba n'oyagala basuze wano wansi gwe osule wali eri. Nedda bannange. Nze ndowooza musibeewo kateni abaana basule mu ddiiro, mubateerewo omufaliso mwe musule eri. Ate we muba mwezina bannange, omuntu asikina nga waliwo omugenyi, nga watendekwa era nga watuuzibwa, olina okusikina ng'oli wa buvunaanyizibwa. Tosikina busikinyifa. Si kirungi. Munzikirize nkome wano eno olwaleero. Mwebale kwekuumira kusenga Face 256 Omukama abankuumire. Abazadde bannange, abazadde abalungi, abazadde abato naddala abazadde abato kubanga abazadde abakulu bino babimanyi babyewala. Naye ffe abaakagenda mu kuzaala, ffe abaakajja mu buzadde oba mu bwamaama ne taata, ebintu tubikwatanga bwe tulabye, tubikwatanga bwe tulabye. Tetufaayo, tetutwala buvunaanyizibwa. Naye munnange mbadde mbasaba mutwale obuvunaanyizibwa. Omukama abankuumire, mbaagala nnyo temujjanga okwo. Gwe wena ka audio kano gy'okawulidde omanya kava kusenga Face 256. Ate era gwe akasanze ku YouTube bambi teweerabira subscribing obeere ng'otwegattako buli kimu gye kisangako, twebuulirira, tusomesa eddagala buli kimu kwekiri kuno eno. Ensonga z'omukwano byonna by'omanyi eby'omu kisenge ojja bisangako. Omukama abankuumire mubeere bulungi. Mubadde bawuliriza balungi, mwabakadde ate mbaagala nnyo okenteddeyo ne mujja ne mulaba. Simayina kyakuba wammwe. Yeah.